Yes, makasi akano nga tulekedde kyatulesinga bagamba TV1 bakutuusyako sema gye tugenda okwekkaanya Swill Films Productions wamu ne Vijay Junior nga beegasooma okuba nga bakakutuusyako kasema ketwekedde bakayise The Secret She Kept kwegamba ekyama kyesigaliza oba ekyama kyeyatereka nnakyala mukasi akamu kutandika tulina we twatandikira ebbali kalinga kalaali weroba n'amawulire kati unagamba nti okusinziira jjajja wange engeri gye yalwanirira abantu b'omu Fulton County mu yafeesi ya district ato n'agamba naye ke kaseera agenda kuba akomyawo ekitiibwa ekyo mu yafeesi eno era akaseera gye keetolola mugenda kuba munsiikananga balina kulonda Tia Gels ziba teziri busalwe yakwate kuba najja sonyiwamu maama Would you be willing to make a similar commitment to your yagamba tetuganya ogenda maaso n'okubanga weewaayo eri commitment eyo wabula neebuuza obadde mbutuufu osobola ogezaako okubanga okola commitment yeemu eri number 1 supporter wo lodi ayitibwa Lansi nkimanyi waganye toyagala bibuuzo byonna naye kakasa olwo kinandyagala lisi ogezaako okubanga nkubuuza yakwate kuba n'ayitawo n'afukamira ebbali ku vivirimu nambuuza okola ki konolowooza nkola ki guno mulundi gwakusatu nnyabo nga nkusaba onfumbirwe era si kiwa nti ogenda kunswaza mu maaso g'abantu olwaliro ogaani naye golabe katopo wako ono kugwa esipo wa munnange ekyo gwe kyoba omanya bami nkusaba lisi onfumbirwe nkwegayiridde yagamba kimu what the hell ate lwaki nedda ndowooza mukawulidde ka what the hell lwaki nedda yajja n'asooka amunywegera kati luda waliwo omukyakira bikateye tebyamusanyusa yamwanika mu bbanga era nga kaali kaseera kasanyu nnyo kamala kati ono yakwate kubo n'abuuza nnyina ye mukyalo yabadde tabira bulungi nambuuza ki kyolowooza ku proposal ya Lansi yabadde kireya agamba nti omusajja bambi abadde ansaba obufumbo kati emirundi 3 oba osanga omulundi ogwasookera nandibadde nakkiriza nze sandyagadde akwate ekkubo kwegamba yafunye akaseera wotasobola gezaako kwesikira mazima n'akusaba obufumbo ng'ensi yonna egenda kuba ekiraba ezo zaabadde just excuse ati si kwekwasa zaabadde ensonga ensonga ezibadde zigenda maaso n'okunkya ya buli musajja yena abadde asembera gye ndi kyoba olina okumanya kikimu kyokka esaawa zino kyetaaga lisi ogezeko olowooza ku mbeera ey'obulamu kuba kati elections zigenda kubeera za mwaka gujja ate singa bigenda maaso n'okuteekako pressure oyinza obutabeeroke namugamba sigaana ebyo byonna byonna mbitunuulira naye ate kati obulamu obwange maama wuliriza nyinza okuluzinga election oba bayinza okumpangulwa mu kalulu naye sigenda fiirwa Lansi kuba Lansi ye mwagala kankwate kubo no bwedda ategeka remote ditegeka n'azikyusa n'aseka n'azikyusa yakwate kubo najja nga asembera mpola njagala weekanye obuliri bwennyini abutegeka emirundi nga 6 n'asooka akakasa nti obuliri buli kiriya ziba teziri busa n'awulira akonkona yajja agulewo kaalabe lwoli yali azze era yatuuka ebbali n'atandika osooka omuwaka masaagi wabadde tuteekeddwa genda maaso nakuleeta mpeta buli mulundi gwe wandizze ng'okusaba obufumbo anti munaye okusinziira nti basunda ku eBay n'adde nnyino kifulo ekyenjawulo omanyi amazima gali nti nabadde neewuunya ku mulundi guno ki ekyakusindikiriza okukkiriza kyotasobola yakukkiriza omulundi ogwasooka bagamba nti ogwokusatu gwe gubeera omukisa era ng'agamba ni mu kaseera ako yatuuse nga takyalina nsonga lwaki aba agaana n'asalawo agoberera omutima gwe kibakitegeeza bino ebyokukusalako nenkusalako mu ngeri kyakozeko era kyakoze nkugamba ekiwanguddeko maaso ga bannamawulire olabye otya singa nsigala wano olwaliro ayi kyokyo lwali togenda sigala wano manye ekisenge kyange saakitegese kifaanana bubi okakasa yensonga yokka lwaki toyagala nsigale wano kale syagala bintu byakunneggala buli kaseera go ge mazima kwegamba okusinziira nti tugenda kuba tufumbiriganwa ate olwedde nnyina ebinkwasaganya njagala kwegamba kibeere kyanjawulo nga sirina puresha mugamba kale sigamba nti oba tetugenda kubeera ffena obulamu bwafu buno busigalidde akaseera nja kafuna konna namugamba kale kiba kyetaagisaamu gyasi bugumiikiriza
And after all, I am going to need you to be my... okimanyi nti abaana bo basanyufu kubanga ngenda kubampasa nkwetaaga obeere besimaani wange ayogera ne mwannyina nze kyenewunya si kimu kyokka lwaki amutwalidde proposal 3 okukkiriza nakyala anti si mwangu mmanyi naye ali unpredictable ze zimu ku nsonga ezimu njagaza si mwangu kutegeera ku luno yaŋŋambye mbwe ekyamuleetedde okukola ekyo lwa nsonga yasizewo agoberera omutima gwe siganye omukyalo oyo mwagala tya wabula jasobola kubanga ebiseera ebisinga amanyi okuvwako ekyo kyo kibaddewo okuva jjajjawo lwe yafa nkakasa jasobola okutereera osobola okikkiriza nti gituta emyaka 15 okuva maama waffe ne kitaffe lwe baafa anti era bw'okirowoozaako lulinga olwali olwajjo lwe baafa kasooke tudde ku nsonga y'okubanga oyagala kuntwala nga besimaani wo onoosobola okikwasaganya anti ndi mwannyoko mbadde kitaawo mbadde maamawo mbadde kyaliwo mbadde deetiyo kati ate besimaani then kibaseegeza okkiriza kale katulawo batekisiado tekisido enennyumira yakwate kuba asobole okweyongerayo njagala olabe kati nakyo yakuba essimu bali bambuuza kyekigenda okubanga kikolebwako era kyekigenda okubanga kikwasaganyizibwa n'abagamba bannange ebya kampeyini ngenda kuba mbikwasaganyisa wane wange sigenda pangisa kifo kirala ekyo mukireke abali wane essimu endala nevuga najja agikwate njagala ogezeeko kakasa oba bamaze osettinga deposition y'olwokutaano kale kale onoosonyiwa egenda kubeera ya lwamukaaga linda amasimu gamufuukidde amasimu Let me call you back. leka nzire mukubire kati abaatudde bali yatandika okulya amazzi nga gayiika n'akwate kubona adduka misinda gy'asobola okwekkaanya lwoseba ekyamuggyako waya ne kimutiisa mazzi yajja mu kinaabiro gonna agasibe katonda wange kaseera kano nga tuvuddeyo twadde erudda Where on earth have you been? gwe ssebo obwedde oli luddawa badde ngenzeka video store nga bw'omanyi ngekindeeso ne maama wa tia juzi abadde agenze kuleeta ku businema nono omukazi ali swift nagamba nti obanga ofuluma alisi onsindikirawo ndekerawo kanooti onsindikira message alisi oba nonkubira essimu nongamba nti ngenda kwetololamu ekiku kya byonna nkomyewo nga ndi nga bwe ntera okikola komyewo nga alyoka etalina buzibu nambuusa amakenda gonna ogaleeseko n'obutereevu muwala wange nkimanyi gye bujja amaaso ajjatuuka ekiseera asobole ogezaako okuntegeera nti omugaso gwa maama kwe kubanga protecting abaana be ng'azadde abaana wandibadde ogenda maaso n'okulya ekyeggulo bifo nga tikinaba kunnyogoga tegenda kubeera mbaga Well, just in case she doesn't come to her senses, don't you think you should try to track down Jamerson? Jamerson? Well, I was just thinking that the man probably would want to know when his only daughter is getting married. yali amugamba kijja kuba kisuufu singa okusinziira ku mbeera nga bw'eri wandigezezaako tracking taata w'omwana we Jamerson kusinziira nti omwana agenda kuba afumbirwa alisi taata we yandiyagadde ogezaako okutegeera ono yamugamba ekyo kiveeko sigenda nakikola ogusajja ssebo gwanzirukako
kisingako mwana abirawo nga teguliwonze tegunkooya mu kaseera kano nga tuzze ebbali. Vacation. We'll take one. Vacation. Soon. Yes. Beach. yakwata ekubo n'aleeta Maybe. I don't know. nakyala amuleseeko kadina ziba teziri busa. Compliments of District Attorney Bernstein. District Attorney Bernstein yabadde ansindise ebireete bino. Thank you. Mugamba ki? I Oyo si opponent we ye. just trying to make nice. Kirabika opponent we ayagala kikwasaganya kibeere kireme kubeera kiriya. Lance Kingston, Atlanta's pop. Lance Kingston mpozi ng'ogassieko n'omukyala. A little congratulatory. Kapa Atalanta gyekyasinze okwagala mbadde mbasindikidde ekyupa okugezaako okubayozaayoza Because when they naddala omukyala off, the gloves come. muno opponent we Well, I'm shaking in my stilettos. tandise okankana ntintimaye. An honor that the governor appointed me to. Nze ndaba kya kitiibwa okubanga gavana yabadde alonze nze Just want to carry okubanga mbeera mu yafeesi ya District Attorney name and pray the people. nsobole okugezaako okubanga ntambuza erinnya lya jjajjaawo n'okubanga abantu mbatambuza bulungi. He was on his way to court to prosecute Yamugamba omanyi jjajja wange engeri gye yafa yali akwata kuba ogenda mu kooti ku prosecutinga and his 3 children. omuntu gwe wali ogenda maaso n'okudifendinga yali agambibwa nti yatta mukazi we ng'ogasseko n'abaana be 3. Justice and trying to rid society of the scumbags who you have represented. jjajja wange ssebo yamala ebbanga ng'ali mu yafeesi ng'agenda maaso n'ogezaako okuba ng'ataasa abantu eri abagwagwa Trying to do. abantu nga gwe be wali ogezaako difendinga. Where'd you get this champagne from, huh? Kati eno champagne wagijjeewa? Ecupa ya champagne wagijjeewa? Okay. Kali Sorry. I know what you're trying to do. nakyaseba amanyi okuviirako ddala waya. Destroy my grandfather. That's not Paul. Thank you for the champagne, but if you don't mind, Mane ngenda kusaba oba tofuddeeyo leka try to calm down, okay? gezaako okukakana. Like Let me this. just enjoy. How am I supposed to drink this? Kati nze mbinywe ntya? Oyo omusajja yatta jjajjange naabwagisindika n'egwa ettale. Kyokka akafo ke balimu ka buvunaanyizibwa. So, hey, Mulimu abantu abategeera. Sorry. Buli yagamba naye munaatusonyiwa. But I didn't mean to. sit down, please. Just sit down. Don't worry. Teweeraliikira tugenda bitereeza. Everybody. Banaye buli kimu kiryoka enkiwa. Go sit down, go sit down. Genda otuule wansi tofaayo tuula. Kwate kubo n'ayitawo n'atuula erudda. Kyakusya ku kye yali akoze baali tebakikkiriza. I bet you're exhausted. Nkiwe essaawa zino olabika oli mu bukoowu. So much going on. Bingi ebigenda mu maaso n'okuteganya. And don't let that Bernstein. Ate saagala oyo Bernstein agezeeko okuba nga akuyingira mu mubiri. Saagala akuggyeko. Tia? Okitegera kyegamba. Tia. Tia njogera naawe. Are you okay, honey? Oli okay dear? I'm fine. Ndi fine. You know I get when I'm tired. Manyi ebiseera ebisinga bwe nkoowa. It's just Just lwakubanga n'ebirowoozo bibadde wala nnyo kamala. Yakwata kubo n'afuluma. Najja asobole okweyongerayo. Lindako. What? Bw'atuuka wano yasooka n'amugamba omanyi. let's get married. Lwaki tetufumbiriganwa? Yeah. That's Of course era kyekirowoozo kye nnina nti nakuwa empeta njagala kuwasa. Now. Ngamba kati sigamba bya maaso eyo. Let's get married now. Tugenda tufumbiriganwe kati eki We can sneak away. tusobola ofuluma ne tudduka. No planning, no stress. Tewali byakupulana, tewali stress, tewali ki. You and me. Nze naawe tukikube ffeka. and your uncle. I mean, what about Beverly? Kati ate yamugamba A Beverly. big wedding later. After. Ate ebyembaga tujja bikolera oluvannyuma embaga ennene. I mean, I know your mom's not crazy about us. Nkimanyi maama wo tatumatira naye. Just to try to keep her And from- once we get married, Afubanga bw'asobola kandi bwe tunaaba tumaze ofumbiriganwa ajja kuba takyalina kyakkola. what do you say? Kati olabye otya singa tugenda ne batugatta. And get hitched with me this weekend? Tiwandyagadde tugezeeko vaawo ffenna ku wiikendi eno. Of course I do. Tugende batugatte tugezeeko tambuza obulamu. Mugamba of course nkyetaaga era nkyagala. N'akwata ekkubo ne yeetooloola kati nno basizeho bagende babagatte. Bifo ng'embaga ennene tennaba kubeerawo naye bo babagatte babeere mwami na mukyala kubanga olwedde omukyala akimanyi. Maama afubanga bw'asobola ogezaako okuba nga Oh my gosh. atabaganya. Genda otuuka erudda nga yamaze tutegeka buli kimu kyonna mukyala bambi. Wife. Nakyala yeewuunya. Anti ogamba ki kono ogamba ki omwami? Ava asooka amunywegera. Whoa, can you wait, Miss? Genda okuzza amaaso nga puresha ku luno gy'alina y'amaanyi. But it is our honeymoon. Anti muna ino honeymoon yaffe. Ate lwaki nedda? Muyisaawo n'amuteeka ebbali. Nakyasiba agiddeko akasigiri. You know what?
omanyi kiki ate Right. oli mutuufu Wait. linda akosoko lindeko tosindika jjo bwotyo Let's put on some music. Yeah, let's put on some music. tusooke tuseekeko enguliko kwegamba kibeere nga kisindiikirizibwa kabeere sofuti olabye otya Tia, wait. Just lindako give me a second. sooka ompemu jasi akatikitiki Yeah, I'll be back. okakasako n'obutereevu ngenda kudda teweeraliikirira I gotta get my blue pill. mala ogenda osooka ofuna ka blue pill kange That's a joke. I don't. kubadde ku saaga sigamba nti oba neetaaga sapooti oba ki Too much garlic for dinner. nga bw'omanyi oli bwe yali agaba matrix blue pill ne red pill Okay, hurry up. kati amugambye saaga akikwerekizi jasi ebadde joka kamugamba kale byonna bikole wabula yanguwa kwate kuboneka dda ku buliri kakazi katu ziba teziri busanga atudde ebbali ku buliri yatandika okuwulira n'agamba sooka olindeko yawulira amazzi nga gasumulukuka mu kinaabiro buli lwawulira amazzi ako nga gasumulukuka mu kinaabiro ebiseera ebisinga afunamu okutya n'atandika okugenda mu maaso n'okutintima yatandika okwewuunya Come, please, just come out. No. soka n'ayitawo ebberi n'asaba No, just leave me alone. Come out. kama wandibadde ontaasa n'atansemberera nvaako andeke nze tansemberera ono yawulira andeke nze tansemberera n'asooka jjalabe genda okuzza amaaso yamusika n'atudde mu kasonda Get him out. mumugyewo mutwale ataani gwe tuba tutwala oyo gwe sitegeera kiryoka ekyagala oti ebeera mukaka mu bambi tiwali aliwo osiraba nsooga lwaki otya wabula abadde mu kutya okuteekanika agabe bamutwale It's okay. kiryoke musaba kakkane totya tiwali kiriwo Thank you. I'll take that one. bwe batyo bamaliriza bino buli kimu kyonna ne basalawo bagezeko siibula bajja If you want, we can get breakfast downstairs before we head out. Oh no, I just. bw'oba oyagala tusobola ogezaako okukirya wansi netu bifo nga tetunabagendako nedda You know, you really scared me last night. manye ekiro kyajja amazima gali nti wantiisizza What are you talking about? kiki kyoyogerako Last night, ekiro kyajjo scared and screaming like you thought someone was trying to. ngeri gye wawogganyi ng'olinga agamba nti waliwo agezaako okukyankalanya I don't know. anti simanyi munnange I only asked because it just kind of freaked me out a little bit. mazima gali nti namubuuza lwa nsonga natiddemu akatonotono Don't worry. It won't happen again. jasitofaayo nyinza okuba waliwo ebyankanze naye tekikweraliikiriza nja kubeera oke balina okwatikuba okuddayo mu atlanta I think it was a good idea for her to go back to work. owooza kyabadde kirozo kisuufu yenna kyali okwatikuba okudda ku mulimu It was so bizarre. She was. embeera nga bwe yabadde ekanga ng'etiisa She did, and afterwards, she didn't remember any of it. oluvannyuma nekisinga okwasa enaku yabadde tajjukira wadde n'ekimu ku byabaddewo yayogedde ng'atiisibwatiisibwa ng'akangibwa Can do a lot of crazy things to women. Not to mention being menopausal. yagamba nti ebintu bingi ebisobola ogezaako okukanga No, I think abakyala naddala kati nga okubeera menopokono tali stuff about her myaka gye kyali muto tanabatuukamu eyo sisitimu steps. I mean, maybe she had the right idea about us waiting to do a big wedding. It may be so. oba osanga yabadde yayikidde ekyokuba nga tujja kukola embaga ennene oba And olwedde kati alina puresure n'ebintu byakalulu maama wamuteekako puresure n'ebisigadde maama wali so strict gyali coming, buli kaseera amubeerako nnyo we'll be ready to launch and go live in 2 weeks. tugenda kubeera betegefu ogezaako okulonkinga then tulyoke tugoyinge live ndowooza mu sabbiita ntono What do you think? What? kye Nothing, never mind. kale ekyo tukireke dalina kyayagala okwogera n'asalawo akyesigalize Well, do you think it could be drugs with Tia? olowooza ziyinza okuba nga drugs She's just stressed out. alina drugs zakozesako nedda It'll be okay. tayinza kuba nga akozesa drugs kuba mumanyi That's probably ayinza okuba jasali stress out kale katusabe kibeere nga kyekyokka oli yamulaba kuba yagamba n'okugamba ebiseera ebisinga abanga alimu engeri y'akataala kwegamba bitunga ebyo kaseera kano naaba akwata ebintu abitwala erudda amaze obijja yayisawo bokisi n'asooka agiteeka ebbali najja yekkaanya ebyali mu bokisi
ayinamu engeri y'embeera mukazi wattu. Your grandfather's death. Was a terrible. buli lwabeera wagezaako okujjukira ebigambo ebyamugambibwa ku nsonga ekwatagana kufa kwa jjajjaawe. jjajjaawe yali musaa musufu, yali District Anthony, nekirabika ebyatuukawo tebyali birungi gyali. zibadde zeebusa n'awulira akonkona, n'abizaayo ettale, n'ajja aggulewo. Kakano nnyina azze. kwati kuba nagulawo akajje. Too much to pick up the damn telephone, Tia. mazima ddala mbutuufu kibeera kikulu nnyo gy'oli kwegamba kingi nnyo New York and okubanga okwata essimu Tia nekubira essimu nga tokwata. thinking. I was thinking that Kiki wabadde olowooza? Mom, I was thinking that if I didn't marry him, I might lose him. I was thinking that maybe Mbu yabadde alowooza ku lansi. some happiness. Maama ekimunyisa kyambaga n'amugamba nze ekyankoseza ekyo nabadde ndowooza nti singa simufumbirwa nja mufiirwa. Fine. Fine. Lance makes you happy. Lansi bw'aba akusanyusa. I have a wonderful idea. Then nfunye ekirowoozo ekisuufu Kamala. You and Lance come over for dinner. Lwaki gwe ne Lansi temukwate kuba ne mujja ekiro Break. ne tulyamu ekyeggulo. And then he can invite Beverly. Then aleete ne mwannyina. Say. Olabye otya? Really? Ddala Glad you're happy. era nga kyonna ekibadde kigenda omukusu ekibadde kikusumbwa kale ntegedde. Look great. Yajja agezeeko sisikana. I can't tell you how happy it makes me that you're resuming treatment. Yamugamba gwe sobola gezaako kwegamba sirange gye sobola kunnyonnyola nti ndi musanyufu okubanga treatment ekolera. Political campaign, any disruption to your normal routine might trigger a... No. Everything kyengenda okusaba kikimu kyokka nga bwe nagamba that I'd teweetaaga kye tusobola geza ku stressinga kujjayo kubanga singa ofuna kyonna ekikustressinga at all times. kijja kuba kikujjayo kijja kuba kikutrigalinga. I feel all sluggish and tired and cannot run a campaign like that. I need to be... musawo yali amugamba oteekeddwa okubeera n'amakerenda go kono jasiga nafuye ate nnyina okulwaninga campaign. No, I won't. olina omira amakerenda go kono ngenda gamira ekyo kyonkubulira amazima. Tia, Tia Need the meds just to take the edge off. yagamba kye kineetaasa amakerenda kwegamba kukakanamu. I'm not that sick. siri mulwadde nga bw'osuubira siri mulwadde nnyo. Leo, I'm not like... siringa Leo siringa jjajjange have a lot going on right now. jasi nyina bingi ebinteganya. I got it. olaba yamusabamu amakerenda omusawo abadde amugamba toteekeddwa ne bwe kiba kitova ku makerenda oteekeddwa ogakwasaganya. I can't believe you didn't tell your mother. Well, it's fine. She probably just forgot with her pregnancy brain and all. Mom, Uncle Leo, I did some redecorating and I'd love to show you what I did with the bedroom. We'd love to see that. Okay, come with. baali bakutte kuba okujja ewaka yagamba nti yamaze otegeka waliwo byayagala obalaga yatereza ekisenge kye ayagala bajjeyo basobole okwekkaanya. Mom, I'm not pregnant. That's just what I told Lance so he would stop asking me questions. You what? musajja amugambye ndi lubuto When 9 months... namugambye kwegamba asobole okugezaako okubanga alekera obuuza ebibuuzo. I'll tell him that I had... kale emyezi omwenda bwe ginaggwako nga talaba lubuto nja mugamba lwavudde musobola kuzaala naye ate osobola omubulira amazima. Like me? Or you? Or Granddad? No, thank you. I'll just tell him that Leo yali amugamba naye ate atusobola okuzaala n'amugamba nze nzaale omwana agenda okubeeramu akajja bangu abeere nga nze nedda tusobola okuadaputinga. Losing him. Then you kept this secret because you were afraid he'll run off like your daddy did when he found out you were sick. Now you're gonna lie to him about his baby? You make this man run away for sure. oli yamufulumya sooka ofulume wamwoyo muveeko. Yes, but Mom, I don't need to take any meds. Lance isn't going to be suspicious of... ndowooza wafunye eddagala okuva eri omusawo kuba neddagala nalifunye okuva eri omusawo wabula ekizibu ekiriwo I don't know if... sisobola genda maaso akumira ddagala kubanga kati olwedde buli lwe naafunamu ekinsumba oli ajja kulowooza lubuto lwe lunteganya. afford to be tired 16 sigenda kumira amakenda lwa nsonga amakenda gannafuya esaa 16 mu lunaku nembeera nga nze nannyongo badde nedda. But trust me, I have all of this under... nesiga bino ebitulamaze edda obikwasaganya buli kimu kyonna kiri under control tewali buzibu bwogenda funa. But right maama wandibadde okimanya I'm pretty good. ndikiriya siina tagali. Okay. kale Let me show you what I did to the bathroom. kwate kubasooka amuyiseewo ono yajja ebbali n'asooka amutunuulira ng'ali bizi. Ali bizi ali mu bitabo bye alwana.
Hey. Why, sorry chi. Gamba chi. In a little bit. Sokoleka ebisinga byonna ngenda bikwasaganya naye tofaayo nja kubeera steady kansoke mirimu mingi gye nyina okukola nzija just mpamu akadde katono ngenda kujja twogere ngenda kujja nkusiika ne tofaayo nzija mu dakiika ntono nakwate ku rodi ne yeetooloola teyamuwakanya mugambye agenda kujja mu dakiika ntono. The site is up and ready to roll. Tomorrow's the big night we launch, my brother. Anti ebisinga byonna twamaze ddogezaako bitegeka olw'enkya lwe tugenda okuba nga tulonkinga muganda wange kono sooka olindeko. Yaŋŋambye mbu simanyi abadde akwata kubagenda kusiikana gayino we ayitibwa Dr. Munro kyokka nagenzi okukebera mu katundu kaffe temulimu ayitibwa Dr. Munro nga wa gayino nga gayino. Dr. Monroe in the area, big deal. Anti kati waliwo Dr. Munro mu kitundu kono Dr. Munro wali mu kitundu wabula si gayino nga bwe yabadde atugamba aliwo mulala nnyo. Kingston, are you going to start anytime soon? Kati ogenda tandika maama oba okyalina ebikuteganya tudde bali waliwo engeri y'ekkooti. Mr. Woods? Collins Woods? Yes, that's right. Let's just stop the games, shall we? Mr. Bernstein set you up to this, didn't he? I'm sorry, who? Paul Bernstein, the district attorney. He set you up to this. It's okay. Tell the truth. You're under oath. Yatuuka n'amugamba nti ekituufu kiri nti This is a class action settlement hearing. The DA has nothing to do with it. eno sebo class settlement DE talina waabigiramu. You're wrong. Oli mukyamu. So fed up. Bernstein yamusindise. Tukoyo abalimba. Dirty scumbags like Mr. Woods and Mr. Bernstein trying to undermine my hard work. Mbu kimunyiisa okuba nga abatumbaafu ng'ono ng'ogasseko ne Bernstein baba bagezaako okwandamayininga emirimu gye ate olowooza teyavaako mu kkooti. Waliwo ekkooti yali etudde olowooza teyavaako buvi. Nyina obukakafu omwami ono muyaayi bakolagana ne DA. Bannange gwe kiki ekikuliko ono omukazi ngenda musuuwinga bwe bituuse kati owaayi nagambye Bernstein ali ludda wa bakolagana baagala kunzita batajjajja wange baagala kunzita tembeesembereza baagala kunzita nange bano sebobolaba batajjajja wange nange baagala kunzita esaazi we twogerera ali ludda wa mubalabe lwaki mubaleka temubaleka genda ayagala kunzita banaye baagala kunzita kyokka mugenda baleka baddeeka bajje banjite munyambe bannange. Mukazi ayogera bingi bakwata bukwasi kubo ne bamwetika ne bamuyisawo bamutwale Katonda watu ngeri gye yali ayogeramu yakanga kaseera kano twadde erudda loli yakwate kuba gyasooka siekano naayitibwa Dr. Munro gulawo yafeesi ningira paka munda nkuyambe ntya munnange. I just wanted to see if my wife... Mbadde njagala kakasoba mukazi wange mulwadde wano. I don't need any information. Ekyo sigenda kigamba kono seetaaga information. Just njagala konfaminga kakasoba ajja wano eno. Anti munaye okugamba kiba kitegeeza ateekeddwa okuauthorizing okubanga ofuna information ng'eyo. Njagala Dr. Munro essaawa zino kati. Nga bwe gambye mukazi we ateekeddwa lisi okuwa ebbaluwa ekkiriza nti tugambe leero mmwe. Nkubuuza ekibuuzo kati gwe maama. Mukazi wange n'asobola ntya okumuyamba nga bateekeddwa okuŋŋamba ekizibu ky'alina tebasobola kuŋŋamba. Nsobola ogezaako tegeera engeri gy'ofaayo naye sobola kugamba ko tosobola. Kale n'akwata ekkubo n'afuluma yajja asobola okweyongerayo. Yajja ewaka n'obusungu obuteekanika tabitegeera. Zibadde zibusa akasimu n'avuga nsooke mbakubire bano nsooke mbabuuze yawulugumya akafwanga nga teri akwata essimu agenda okuza amaaso nga gyakubako eri wano kyabika nakyayagirese wano yajja ayita tiya n'obusungu n'obuteekanika gwe tiya genda okugulawo nga tiya ali eno mu kinaabiro atudde mu kinaabiro amazzi gamuyikira ali awo tavaawo. N'asooka yeebuuza ekigenda maaso olindeko. Mutuulira n'asooka asiriikirira. Nakyaseba ali wano embeera gy'alimu.
mu kaseera kano nga tuvuddeyo twadde erudda Tia, yasooka n'amutuuza ebali n'amugamba Tia, I know something's going on with you. nkimanyi waliwo ekigenda mu maaso mu bulamu bwo. What? Eki You think I'm on drugs? golowooza simanyi nkozesa drugs. But I think you may be... sigambye nti okozesa drugs naye kirabika No, stop. Pregnant. Hey, stop it. ndi lubuto n'agamba lekeraawo Just stop lying to me. lekeraawo ogenda maaso n'okunnema nti oli lubuto. Why are you treating me? lwaki ogenda maaso n'okumpisa bwoti naawe? To Dr. Monroe's office. nagenze mu yafeesi ya Dr. Monroe. She's not your OBGYN, she's your psychiatrist. bwe yageza okizuula nga si gayino we wabula okujja kubeera psychiatrist bwe yagambye. She's not supposed to tell. takkirizibwa kugamba bintu ng'ebyo. She didn't. si yaŋŋambye But you just did. wabula essaawa zino gwaŋŋambye nti ogendayo mu ddwaliro. Great. So kaakati now you want to leave? kati oyagala kundeka Great. oyagala kunsuulawo si bwe kiri. Oh, no. kasi otegeddemu ni mwaka jabangu No, I want... wuli oyagala kunde kuno sinaba kugambako nti ngenda kuleka naawe. Are you leaving? ogendaye About you leaving. Let's get all your stuff together. kansooke nkugattiregattire ensonga ze ebintu byo byonna mbikwase. When I proposed to you, bwe nakusaba obufumbo I give up on you. Do you remember that? nagamba sigenda powa ku ggwe. It's true, isn't it? kituufu si bwe kiri. I mean, did it ever occur to you that this is something you should have told me before we got married? yamugamba ggwe kye kintu wali towetaaga kiŋŋamba nga tunabafumbiriganwa. Did you hear what you just said? simanyi owulidde kyoyogedde. That's why I didn't tell you. kyekyo lwaki syagamba. That's why I didn't tell any of them. kyekyo lwaki syagamba abasigadde. Tell me not to do this. maama yaŋŋamba nneme kikola. You to do it, what happened with these other guys? You didn't even trust me enough to tell me the truth. You yagamba ekyo tekyekussa ku bagaayi bali abalala. me. ekinnaku ekiwo tosobola na kuneesiga liisi kuŋŋamba mazima. Everybody knew. Everybody knew except for me. abasinga bonna kirabika baakimanyaawo okuggyako nze nzekka. Just stop. You can leave it. alimu akajabangu. What the hell is this, I'm Tia? not fit. I don't know. Huh? I am sick of this roller coaster ride. Fine. You know what? yagamba nti nseekoyo kubanga buli kaseera munzunza buzunza. I'll Saying leave. it. No, no, no. kati nseka ŋŋende. Put your hands on me. tonkwatako nze. You trying to kill me? oyagala kunzita. I knew it. nakitegeera. Me. Stay away from nakitegeera musaago oyagala kunzita tonkwatako tonsemberera. mwatta jjajja wange kati nange mwagala kunzita. Stop. Hello? halo Can you please get to my house? kayihula ngenda kusaba oleeta amagye. He has a knife and ono omusajja akutte akamba alina omusekuzo ng'ogasseko n'ekisota. we're on 16 seconds. ayagala kunzita tubeere eno waggulu enankulabye. Please come, hurry up. bambi mujje mumukwata ayagala kunzita. Please come. ono yagamba tufudde. Please. bambi nkusaba mujje mumutwale. nabagambye bw'obanga munnange olina ebizibu ewammwe ebitambo bitera okujjira syaamukaaga gwakira omusajja omugambanga aleme kwesika munnange. Hey, bwe mba muli abantu yeetaaga amanye muli abantu kikaaki muli abaana bato My husband. muli abantu bakulu muli abasajja temuli abasiraamu muli abalokole bwekugamba ategeere amanye tell them. nesikera ku makya Come on, He just tried to grab. listen. n'akizula mbu olimu akajabangu oyo omusajja ayagala kunzita mu mutwale. Tia, come on. musatu yagamba banaye tufudde poliisi olaba bwekutwala. This is a misunderstanding. tugende obitebi lwaki oyagala okutta abantu. I don't know. He yingira wano. just learned it. And Come on, Tia. thank you. Tia! ayisawo bagende. Thank you. Thank you so much. anti mwebale bannange. Thank you. nga omusaatu talina ttagali abadde ayagala sobola kumanya ki ekisumbwa mukyala we. omukyala se bamuleetedde poliisi nga yemwetikka bwe batyo baamutwala. dengera. yasigala mu nnyumba ate kati obuzibu tebwajja. ate akaseera keetodde yali yava ku makerenda tekyayagala kumira makerenda ge. yatandika kubeera mu nnyumba ng'abuumuuma ali awo tabitegeera kyava bikola bokisi erudda. baabo yatandika okugenda maaso n'okunyonyola ng'agamba nti amisinga jjajjaawe. buli ajjajjaawe amisinga okamala ekirwadde kyalina kyali kiruma jjajjaawe mpozi ng'ogasseko kati ne kojjaawe aliwo. era omusajja bwe yazaala omwana ono n'amanya ebizibu abaka famire y'omukyala bye byayina n'agamba ze sigenda kubeerawo yadduka emisinde si gyakuno. bulamu n'asalawo agezeeko butambuliza ewalala. dengera.
mu kaseera kabiziba teziri busa waliwo eyakonkona nakyala n'akwatikubo najja wansi alabe yajja alaba ani akonkona yaggulawo obwedda ngezaako kukubira ku ssimu ya Lansi nga sikufuna sikutegeera gwe naawe omusajja baamututa yabadde ayagala kunzita twakizuula akolagana nekiri kibaniseni be batta jjajja naye temutya kati ensonga yawedde bamututte bagenze musiba bajja kukkakkana tebajja tumalawo ssibo tebajja tutta byakigwagwa kati bebi nze mbadde ndowooza lwaki ebintu bya kampeyini tosooka n'obiteekako erudda nedda yamugamba essaawa zino kyesobola okugamba jjajja yaŋŋambye sipowa era essaawa zino jjajja waali onalabira ddala kati ekirwadde nno kikuze bebi anti munaye nkusaba osigale wannaye ng'ogasseko ne kojja liyo ngenda kisiikana Judge Gilmore olunaku lw'enkya kwegamba bikimu by'okubaaninga mu kkooti ndabe engeri gy'asobola obikyusaamu alemeko mulimu gwe saagala ogusuulirire bwoti munnange Georgina ngenda kusaba tusooke twogereremu erudda ndi fine just neetaaga kuwummula seetaaga kumira makerena neetaaga kuwummulamu neetaaga olekerawo katemba ono lekerawo genda maaso n'okuzannya weefula mbu simanyi saalumanya victim waye tonsikambula otyo nze wandibane naawe nta tonsikambula ngenda kusaba twogere sooka ojje twogere gwe naawe yasingenda kubira nsome ku bitabo bino mbisome mukonda birage bitabo yamuyisawo n'amuleeta ebbali kikyamu kiggwe kyolina naawe yagamba essaawa zolekerawo ogenda maaso n'okusindikiriza omwana ku kintu kyatasobola kontrolingako naasobola okikontrolinga omanyi okubeera schizophrenic kyekitegeeza omanyi kyekitegeeza okugezaako givinga into it nze nkimanyi nkibaddemu okumala ebbanga gwe muntu gwe sandyagadde ampe magezi ate kituufu lwa nsonga liyo ye mupangulukufu mulalu kati essaawa zino ne muwalawo kitandise okumulyawo tewali kyosobola kukola nze mmize eddagala lyange buli lunaku ndimira yagamba nti gwe ebiseera ebisinga tofaayo okwegamba abantu kubanga bamanya nti muganda we mulalu wabagamba munafunamu obuzibu olwokuba nali nzannya ddiba osegeera waliwo kyaliwo gwe walina omusawo n'ogenda omugamba akuyambe nakkolera empapula ku nsi ya katonda kyotayagala abantu bagezeeko otegeera nti Virginia nti alina muganda we alimu akatala the same time ne muwala we alina schizophrenic bipolar kati essaawa zino omuntu omulala akimanyi Lansi akitegedde yakitegedde kyebuzibu ogenda kukola kikono oyogera ng'omulalu jjukira ndi mulalu nga kitaffe bwe yali jjajja w'omwana oyo okumanya nga kyali kimutisse nga kwegamba kimususeeko yavuga emmotoka n'agenda akozinga n'akabenje yetta ne kitwalibwa nti oba osanga yattibwa buttibwa olw'ensonga tewaba bantu suicide note nga toyagala bamanyi yamugamba kati golowooza nandiwaddeyo suicide note ngezeeko okwekkanya buli kimu kyonna kye yali akoleredde nga kigenda maaso n'okusaanyizibwawo nga bagamba mbu simanyi yalimu akajaba ngolowooza ekyo nali nsobola okukikkiriza anti kati bwe bituuse n'omuntu omulala agenda kufa nti nedda ono wange ngenda mubeerako tagenda fa byakigwagwa mu famire ekirabika yeyeeka alimu omulamu abasigadde baasikira olusaayi lwa jjajja olwakajabangu ono yajja n'obusungu obutenkanika akomyewo eka gwe ttiya nnyabo nyazaala we ye yaliyo ali waggulu yeebase lindako n'ekitiibwa kyonna munnange ngenda kusaba onviire manyi gweoyogera naye anti ngenda kisiikana mukazi wange anti muwala wange kale bwe kiba bwekyo then tewali tabu
since you're already here and nabadde njagala ensonga eno kwegamba tujogeremu oluvannyuma n'okusinziira nti woli wano eno I want to know what is wrong with njagala kumanya ki ekiri mu kika kyammwe ki ekibateganya ekyo ekibazunza. Do you, Lance? oyagala okumanya amazima ddala mutuufu Lance? Amazima gali bwe gati. Stop second guessing your wife. lekera ogenda maaso n'okuteebereza mukazi wo, lekera otandika okugezaako mwemulugunyaamu. Herself out to mukazi wattu atobanga bw'asobola okubanga asanyusa ggwe nje this is my fault? kyogambe n'ensobi yange The outburst? okubanga avaamu obukambwe. Your family's here? akataala kaine mu famire ke mulina akataala mu nsobi yange. No, you try. gezaako nateerako no gwaba Try agezaako. trusting your wife. Try loving her. gezaako tandika okwesiga mukazi wo mwagale. va mu ebyo. I do love her, Virginia. amazima gali nti omukazi mwagala Virginia. I love her. naye ekyebuuzibwa nze mwagala n'okusinga ku gwe ate engeri gy'omwagala. Out. ki kyotegeeza? Comes with strings. anti omukwano gwo gujjirako obukwakkulizo. gw'omwagalirako bukwakkulizo. You don't give a damn about your daughter, right? tofaayo eri muwala wo. These people to make yourself. jasi kwegamba kyofaako kiri kimu kyokka. osindikiriza abantu azironga zikasisoba nga gw'olabika bulungi. But you seem to have drawn the short end of the stick now, didn't you? ku mulundi guno ekitwa kisindikiriza bubi kati. Brother and daughter. olina muganda wo mwannyoko alimu akajabangu, muwala wo ne kitawe yali akuzala yalimu akajabangu. bigenda fuluma bigenda tegerekekwa. oluyi oyogera ku kirala notayogera ku kyama kya kika. Get out of my house. fuluma ennyumba yange My daughter here anti ngenda ne muwala wange. I'll have the police escort you. then kansabe poliisi ekuwerekere. will be 9. eyo enamba eri 911 teweesika baaba kanjikuwe. toddangamu ssebo n'osinika amannyo ku byama by'ekika. tandika otya okwogera kajja bangu. Angel face. anti mwana wange Gotta wake up. wandibadde ozuukuka. Lord? Come on, sweetheart. jja tugende. Well, Lance is back. Lance akomyewo. Tried to come upstairs, but I told him no. badde ayagala kujja waggulu ne mugamba nedda. And sweetheart, and we are walking out of this house. tugenda fuba nga bwe tusobola tugezeeko gatagata buli kimu kyonna tufulume ennyumba eno. osegeera. Let's just lock the door because I'm scared. twandibadde tuggalawo bugazi lugi bwanze ndi mu kutya nti nedda. No need to be afraid, okay? tolina kyakutya. Come with mommy. jja tugende ogende ne mami. jjangu tuwondoke. bwe batyo ne bakwateko bajje bafuluma ennyumba. nabagambye tuli kayitibwa the secret she kept. ono yajja ebbali asooka awulugumye kafwanga. I know, but she still won't leave. nkimanyi naye ekizibu ekiriwo tagaanya aganya okugenda ono omukyako ono kanzigye mu kunyigiri. No. tojja Beverly tojja. ono abadde amugamba oyo nyazaala namulaba alimu engeri y'olumpaatimpanti. You know I will catch a case over my little brother. I don't okimanyi nze neweguba musango kulwa muganda ng'esiina tagali. In the family. Just anti kati twetaaga listi tusigaze Gerald omu yekka mu family. call me. kale kyonna ekibaawo gwe nkubira. kyonna ekituukawo ekyetaagisa gwe nkubira. genda okuzza amaaso wano bakwate kuba okuvaayo. what's this? ki ekigenda maaso? What's going on, Tia? ki ekigenda maaso sooka ombuli etiya. For a few days, just to give you some time. anti agenda kubeera nange okumala ennaku etonotono jasi gwe tukuwemu akadde. Look, I'll cook us something to eat and we wama ngenda kufumbirayo ekyokulya kwegamba tusobole okubeera nga tuli bakakamu. siraba nsonga lwaki ogenda. just. jangu. What, you got us scared of me? kyogamba kati ontya bebi? You've got no right to. gwe tolina lukisa kuyingirira nsonga zino. My daughter. ono muwala wange. Every right. nyina buli lukisa sinye ssebo. No, listen, don't. yayitamu misinde ssebo omwana yuli adduka. gwena Tia! tiya sooka olindeko. ngenda okumuyita tiya ssebo yayitamu buyisi n'adduka n'agenda. ono yagamba tufudde kino kika. katonda wange. muntu gwe yafuna si birungi. Leo. Hey. waayi yajja asika ne liyo. There you go. kujja wannakyala. Right over here. musaba bayite bagende bafune we batuula. ebisigadde oba osangayo boogerera. baba boogerera. kakati. Yeah, so I've heard.
Leo, listen. I know you've been trying to tell me something. Nkimanyi nti obadde olina bulijjo kyoyagala okuŋŋamba. With the pill bottles. Ku luli lwe waleeta amakerenda. To Tia in Virginia about that. I have. I know that Tia. Kansuye nti Virginia tiwamugamba ku ekyo ko namugamba. I'm trying to hurt her, but I'm not. I would never. Nze kinawusa okuba nga nakyala Tia akeera ku makya ne yeefula nga nze ayagala omulumya naye nga ate si bwe kiri. Ever finds out I told you anything. Singa bagezaako otegeera nti nagamba ekintu kyonna. What is it? What is she suffering? Kikisooka ombulire kati ki ekimucunya ki ekimuliko? Njagala ombulire. Schizophrenic? I mean, which one? Yagamba nti bw'abanga alina schizophrenic ki? They call it schizoaffective. Anti bagiyita schizoaffective. She started showing signs when she was about 10. Yatandika okugenda maaso n'okulaga sayinzi mbw agiyina ng'alina emyaka 10. Took off. Ne bagezaako mudiagonizinga ne bakitegeera mu ddala butuufu mu ekiri. Kitaawe yamuzaala n'adduka n'agamba nze sobola kubeera na mwana alina bitambo. Handle it. Yali tasobola kigumiikiriza. And when she gets overloaded, she unravels. Kati agamba nti ebiseera ebisinga amanyi okwateko bw'anaava ku makerenda bw'aba tamise makerenda atandika oviira ddala mu mbeera. Kati gwe ekyo ky'olengera kwe kuva mu mbeera nga tamise makerenda. Kati nze nkole ntyo kikwasaganya. Oteekeddwa kubeera crafty. Kegamba nga ye bw'ali. Osobola okikwasaganya ekyo ddala mu butuufu. Musatu byamusobera n'agamba kweri. Mukasi akayo twadde ebbali. Ono yakwateko bwe najja kwedi ofiisi gye bakwasaganyiza emirimu gye baddukanyiza emirimu gya campaign. Basinga bonna bawulya basi gye yayina. I'm dropping out of the race. Everyone will be paid through the end of the month, and volunteers, I'll make sure you get something for your time as well. Yabagamba nti essaawa zino ayagala bagezeeko sasula bonna abadde bakola. Mpozi kugasseko ne bavolunteers agenda kubaako akatono k'abafunira. Donations is not about the lies that Paul. Era ng'agamba kyo tekyekusiye kuba ku kya donation, tekyekusiye ku bya bulimba oba ki. About my life. Kino kyesigama ku bulamu bwange. And I just need to. Era essaawa zino to stop everything. Neetaaga sisi nsobole nsooke nnyimirize buli kimu. A practice. Yagala alekerawo okukola abadde akola looya. Yagala asooka awummule. You all can leave now. Bwe bituuse kati musobola okwateko ne mugenda. Yabagamba mwena musobola okwateko ne mugenda essaawa zino. Ne bakwateko beetoolole. I'll be praying for you, Tia. Anti ngenda kubeera nkusabira munange Tia. Ngenda kubeera nkusabira. Mukasi akayo twakwateko bwe ntudde erudda. Ono yajja. Good afternoon and welcome to Route 16. I'm Abby Schwartz. N'asooka afuna amazzi. There's nobody here. There's no company here. Tewali muntu waliwo siraba nsonga lwaki ndeka. Gone where? How would I know? Tia ali wakono Tia agenze. That you wanted her to stay home. Sinabadde simanyi nti oyagala abeere waka. What was I supposed to do? Nze singa. And by the way, ayingidde emmotoka n'asiimula n'agenda. Mpozi n'ekya bino nabisikanye mu kasasiro. Miss Kingston's statement went on to say that she has no plans to renew her campaign in the future. Kati essaawa zino yakwateko n'agenda kisikana bannamawulire. N'abagamba nti agenda stepping down ku kiki yabadde yeesimbyewo. Era nga gye bujja amaaso tasuubira nti agenda kuddamu okwesimbawo ku bino. Okusinziira ku musawo ne research gye twakoze baatugambye tuteekeddwa okumanya ekirwadde kino. Bifo nga tetunaba kulumba kwagala gezaako kuyamba. Nze ngamba lisi twandisose ne tugenda mu maaso n'ogezaako okwekkaanya. Waliwo support group yeeno. Bw'oba oyagala okikola mu ngeri entuufu tewali kyakola bw'oti bw'oteekeddwa okikola. Olengera. She's not capable of making these kind of decisions in this current state, Leo. Sikiwa nti ono omuwala ateekeddwa ogenda maaso kwegamba tali capable. Kola decision okusiya ku mbeera gy'alimu essaawa zino. You can't force her to do anything she doesn't want to do. You're wrong. Oli mukyamu. When she comes in here, I'm gonna get her to change her mind. Bw'ayingira wano ngenda kakasambu mukyusa ebirowoozo. Ziba teziri busa. Hi, honey. Gamba ki mukwano?
Lance is gonna try to take my money. Lance abadde ayagala kubba sente zange. Thank Ningenda mu Stanbic zonna ne nzigyayo sente zange. Nzitazibba. as much as I could. Zonna nzigyayo esoboka. Mom, can you Mom, borrow and get the rest? ngenda kusaba enkyo geno nzigireyo endala. That's Ezo sente no zoleese. a lot of money. Ezo sente nnyingi mwana wange. Let me have it. Zimpe. Musaba zonna zimuwe. Yeah, tomorrow. Enkya. You look tired. Labika ng'omukoowu. Kikwetaagisa osogenda osooka owummulemuko. Oh, mommy. Leka tofaayo jangu. Mwana yafa ku makerenda kati akajja bangu kafuuse akajja bangu. We see it. Tubiraba. We just don't talk about it. Jaswa kuba tuba tetwagala byogerako. We hide. We lie. Ebiseera ebisinga twekweka ne tulimba. Sweep it under the rug. Ne tukiteeka wansi w'ebisiimula. Folks don't suffer from mental illness. Abaddugavu tetuliragezaako okufunamu kajja bangu. We're not afraid to own our physical ailments. Ffe tetutyagenda maaso na kubanga tuowuninga kye twandiise physical illness zaffe. Not so with mental illness. Naye jaswa kubanga Not so with ebyakataala. minds. Not our bodies. Ebyakataala munayo bibeera mu birowoozo byaffe tebibeera ku mubiri. I saw little things in her personality. I just thought she was stressed out. Yagamba ze mu kusooka nali sobola gezaako kutegeera byali bimusumbuwa. Ngalowooza nti oba osanga Jasi abeera stressed out. Never occurred to me that kaseera kantwadde ebbali. Nakya yajja mu kinaabiro. N'ayitawo ssebo n'ayingira mu mazzi. Baabo. Alabika naasazeho obulamu abugyewo. Yajja kusya ku mbeera bweri munnange. Asazeewo obulamu abugyewo. Tiwali kyakola. Nga kitaawe bwe yakikola amu ne wajjajjaawe omusajja bwe yakikola. Yetta nga kimususyeko. Bintu bino singa batumira ddagala. Ebiseera ebisinga. Kasa kisukire owulira ng'ensi ekutamye. Kasa ofuna chronic depression. Owulira ng'ensi ekutamye ng'ekisigalidde kiba kyakugyawo bulamu. Baabano. Yamusanga nnyina nga bagamba oluvannyuma lwa sabbiita ng'emaze okuyitawo. Wiiki namba. Why aren't you taking your medications, Tia? Lwaki omira amakerenda go? Bamulesebwa omusawo. Tia? Tia bakubuuza. Dr. Monroe asked you a question. Dr. Monroe akubuuza ekibuuzo. Taking your medication. Lwaki tomira amakerenda? Do you know what it's like to be me, Doctor? Omanyi bwe kibeera okubeera nze dokita? Omanyi bwe kibeera kwegamba ng'oli mu mbeera eyange? You guys poke at me, analyze me, label me. Mudda awo ebbali ne mutandika okugenda maaso n'okunnekkaanya. Ne munsosonkola ne mutandika okukola analysis kunze. Ne mukomekerera nga bugamba nina akajja bangu. Naye omanyi kyekisiga ekyokugamba nti olina akajja bangu? Eh? Of course, honey, we don't know what it feels like. Mom, please. N'abagamba ero ne bamugamba of course tetumanyi kono maama sirika. Aliisa olwaliro owuliriza. Lwaliro owuliriza. You try not to notice how people look at you.
yabagamba ebiseera ebisinga ogezaako To you. ogezaako kubanga otunulira abantu bwe bakutunuulira They're afraid of you. bamu ne batukesya ne baba nga bakutya Care what they say behind your back. ebiseera ebisinga nga oyagala okumanya biki bye bakwogerako Is she on drugs? n'okisula nti beebuuza Is she just crazy? oyo omukazi akozesa ku njaga mira ku makerendo bajjasi alimu kajja bangu With the world and myself. n'obeeraawo ng'oli mu kutoba Most days kugwe ng'ogasseeko n'ensi eyo and my feet are tired from running. tukesya n'awulya nga n'ebigere bikooye okudduka Let me stop. bintu bingi Stop running. I want to kill the voices in my head. era ebiseera ebisinga abeerawo ng'ayagala kutta amaloboozi agabeera mu mutwe gwe And for you guys, the answer is simple. bwe kiba nga ddamutuufu mwe kibanguyira Meds, Tia. Numb the pain, sleep through the pain, take your meds. nga mwe mugamba bugambi nti munaye weebake weebikke mina amakerenda But the pain never leaves me, Mom. naye ku nsi ya katonda ne bwe mukola mutya obulumi tebugenda It's the pain. jasi bubeerawo kubikkirwa mbunyigira muli munda mbanga bwe nnyigidde munda kyekyokka None of this sets me free. tewali ku bino kisobola kunseetinga free katonda wange niyakimanya luvannyuma nti bibeera bya nnaku ngamba kimu nayo n'onsonyiwa n'onsonyiwa kyo kakati Good work. ono yajja Mr. Giles? Mr. Giles Giles? Mr. Giles Thomas Giles Lance Kingston. Lance Kingston ge mannya gange Pictures. anti ebifaananyi mbiraba Here. nze kwogera naye Time. naye taata w'omuwala Until I get some answers. kindeese wano sigenda vaalesi nga amaze okwanukulwa What do you want to know? ki kye weetaaga okumanya mu byonna Why did you abandon your daughter? lwaki wasuulawo muwala wo You must have been talking to Virginia. naye kirabika obadde weegana ne maama we I love my daughter very much. muwala wange mwagala okukamala About her all the time. But her mother, era ng'akaseera kona yali ayagadde ogezaako okubeera naye jasi nnyina choice. nnyina bwe buzibu Let her raise Tia the way she wanted or leave. My decision to leave was easier than it should have been. yagamba nti omukyalo oyo yatuuka essira n'aŋŋamba Scared. mbusima nnyino tuba n'embeera oba si kintawanyike If I could raise her, ekyewunyisa nno okutema kwange tekwalimu wadde okukaluubirizibwa nagenda bugenzi a lot older, I'm a lot wiser. naye kati essaawa zino ndi muntu mukulu nyinza okuba nga luli Than you to see. nagenda jasi lwakubanga ndi muto She said, Tia, naye kati nkuze want to see me. agamba kati akuze asobola okulowooza ng'omuntu omukulu I see. nkiraba Can I ask you a question? kubuzeyo ekibuuzo You're going to ask it whether I say yes or not. ogenda kumbuuza naye tekiri kuba yesu oba You're nedda an artist, right? njagala obeere wa mazima Too. A writer, actually. And nkimanyi oli artist mukubi wa bifaananyi ate nange ndi muwandiisi finding something I don't like. I know the feeling. manyi feeling My paintings. But you keep them, don't you? yagamba nti ebiseera bisinga amanyi okuwandiika ekintu kyatayagala Still nga ye feel them. namugamba feeling gyongambako ngitegera kubanga nange ndi artist manyi okuba ebifaananyi ebimu byesyagala namugamba naye ebifaananyi ebikuba jasi obisigaza newakuba tebeera perfect naye bibeera bifaananyi bye oba obyagala Never part with them. omuntu yenna ng'alina ekintu kyayagala batasobola kwawukana nakyo How I feel about Tia. She may be misshapen slightly and not perfectly dimensional. essaawa zino omukyalo oyo omwana oyo ayinza okuba nga tali oke nga dda mutuufu tali perfect tatambulira mu lunyiriri nga bw'obadde omwagala naye gwe kyoba omanya kyonna kyali oba ali perfect oba tali perfect kyaliwo mwana wo It's nice meeting you, Lance. kibadde kirungi okusikana Lansi kwata ekubo n'atambula agende
Mukaseera kano ono yakwate kubo najja. N'asooka paakinga buli kimu kyonna. Era mu kupaakinga waliwo engeri y'ebbankaluwa gye yali awandiise. N'agijja mu nsawo ye. Giyisaawo ebbali. Kwate kubo n'aggulawo. Najja asobole okweyongerayo. Ensawo yafaayo naye omuli omudidi gw'ensimbi. Muli seete ze zonna. Baabano. N'ayingira buterefu paka mu ggaali. Hey. Why? So, Kakati. Things didn't work out with the Jameson. Ebintu tebyasobodde kutambula bulungi ne Jameson gwe wadde osiekanyesizaalawo. No. Kitegeera. Tubanga bw'asobola agezeeko okuyamba. Ono agenda okukwatibwa okujja ewaka. Yalaze kusiikana muwala we. Yasiikanawo bankaluwa. My dearest Lance, Mom, and Uncle Leo. Anti munaye maama ng'ogasseko n'ankoliyo ng'ogasseko ne Lansi. Don't deserve this pain. Agamba nti okusiisira ku mbeera gy'alimu tebagwana bulumi obwo. It's the only way for me to put an end to your hurting. Era ng'agamba nti eno y'engeri yokka gy'asobola okukomekkereza obulumi bwe balina. We better without me. Nze kakasa obulamu bujja kubeera okewa essiri. Well, let me walk you to your car. Kansooke nkuwerekereko munaye ku mmotoka nkutwale. Zibadde ziribusa essimu neevuga. Hello? Hello? We'll be right over. Come on. Tujja. Just come on. What's going on? Jja tugende ki ekigenda maaso. Nyazaala wamukubidde essimu. Bimutabuseeko omwana kirabika agenze. Liwa ntabitegeera. Hey. Why? Tugenda muzuulako no ndi mukutya. Thank you. Webali. Baagalagezaako munoonya kulaba wa waali. Mukyala mukazi wattu agambye nti ali mukutya tabitegeera. Musaba abeere mukkakkamu abeere mugumu. Ne batandika ofeefeeta buli wamu wonna. Beverly and Leo are looking outside. She's not upstairs. Yagamba nti ngezezaako kebera waggulu eri ng'ogasseko na buli wamu wonna taliiyo. Tia left this note in the bed. Kano yakalise mu masekati g'obuliri munnange. Kuno kwe kujja akatuna mwalabe. Bankaluwa gye yabadde alese awandiise. Katonda wange. This is happening again. Yagamba sisobola kikkiriza mbu kino kigenda maaso n'otuukawo ewange. Linda akosookolekera nsi. Ndabika nno ntegedde wa gy'ali. Bwe batyo baasimbulirawo eggaali ne bajja. Nga makirabika ntegedde wa gy'ali. Yajja. Bagenda okuzza amaaso ne balengera. Gambye ne kitaawe eno gye yafunira obuzibu. Genda. Please bring me back my baby. Bami ngenda kusaba agenda olete muwala wange. Neda soko lindeko tosimbula yasooka n'agyesimba maaso. I know you think this is the answer. Nkimanyi gulowooza kiro kye ky'okwanukula. Look at me. Wabula ngenda kusaba ontunuulire munnange. Think this is gonna make everyone feel better. Gulowooza kiro kirina engeri gulowooza kiro kijja kuleetera abantu okulya obulungi naye si bwe kiri kikyamu. I've got big plans for us.
Okay, I see us growing old together. Era ng'agamba sisobola kera ku makya ne ndaba nga tugenda kubeera mu buzibu, nze ndaba tugenda kukula tukaddiwe n'okukaddiwa nga tuli ffenna. Think I'm gonna leave you? I'm not. Baabo. I'm not after everything. I'm here. Nze wendi. Here, Tia. Wendi gya. You've given me every opportunity to run, but I'm not running over here. Era ng'agamba nti okuviirira emabega ompadde buli mukisa ogezaako kubanga nkudduka. Wabula nkyaliwo. Wait. Lindako before nga tonabagenda. Lindako. Kwate kubona yeetoloola. N'ayitawo n'ayingira munda. Anti kati bw'oba ogenda kwenyiga, oba ogenda kwetta, then tugende ffenna. No, you have to go. Oteekeddwa ofuluma, kono sigenda gifuluma emmotoka. Nedda, sigenda fuluma. Oba kiki oba kisigenda fuluma. Badde amugamba lansi fuluma nti nedda. Sigenda fuluma. Never give up, do you? Naye gwe topowa. Anti nedda. Sipowa. Misawo n'amusimba akafumito bambi. Njaga okimanye nti kuyagala. Tikisobola kuvaawo. Nda kuba nkwagala ebbanga lyonna. Oluvannyuma lw'emyezi 4 nga gimaze okwetooloola. I was in hiding. Nze mbadde mu kwekweka. Hiding because that was the lie my illness told. Nga neekweka lwa nsonga ekirwadde kyange bwe bulimba bwe kyaŋŋamba. Disappear. That lie almost ruined my life. Obulimba obubadde bwonoonye obulamu bwange. Nange kennyini. But I'm here. With a lot of love and support. I made it. Or shall I say I'm making it. Yagamba nti ngambe nti oba nasobola kwegamba okukiyitamu, tugambe oba nkiyiseemu. Ne Rodi yakwate kubo najja ku lwa muwala we. Agenda okuzza amaaso ng'alengera taata. Mama yamugamba it's okay. Just sigenda maaso tofaayo yogera. And today I truly feel blessed. Olwaleero mpulira ndi wa mukisa. Now as for this man here, kati ono omwami I will never understand why he stayed. sisobola kutegeera lwaki yasobola okusigala nange okusiya ku mbeera gye nalina n'ebizibu. But he did. Naye asobola osigala. And now I know that I deserve him. Era kati nkitegedde nti munaaye mugwana. Deserve to be loved. Ngwana okuba nga njagalwa. Deserve to be happy, to be ngwana okubeera omusanyufu. And to live a life free of any lies. Okuba nga ntambuza obulamu omutali bulimba. And while I would love to honor my grandfather by filling his seat. Era ng'agamba nti yandiyagadde ogezaako newankubadde yandiyagadde ogezaako kubanga ekitibwa kya jjajja wa kitambuza ng'atuula mu kifo kye naye taawa zino. Carrying on his legacy. Trust me, you will see a lot more of Tia Kingston. Baabo. Ne muzeeyi yajja ku lwa muwala we. Era yaliwo n'amaziga gamuyitamu. N'olubuto kati yafuna olwadda ya nakyala. Anti weebale munnange. Galulabe. Buterevu. Bagamba nti alissa omu ku 25 Abamerika babeera n'ekiyitibwa chronic depression, bipolar n'ebisigadde. Abantu ebirwadde babirwala ebyo. Just wakwafe wane waffe oli kasaakirwala nga mutandikirawo akajabangu. Temwana kadde. Bambi kufuna ngeri gye musobolamu beesabeesa mu ngeri mu bena.